Matofu munnakalungu munnabuddu wasuze otya ssebo n'ennyabo tubaweereza tusinzira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo ekizimbe Galikwoleka Masengere kwe kuli ekitongole ky'abeene kino BBS Terefayina yaffe nkeeredde mu mbeera ya kwekuuma mu ngeri y'okwerinda gwe kennyini engeri y'otamanya kinaabaawo omuganda agaa nti ensanafu etambula egaludde naye onoogalula naki ojja kugalula ne SWICO Statewide Insurance Company. SWICO bano bali wano Bomboloodi watandikira era ndi n'omukoddomi w'embuga ono nga y'omu ku bakitunzi abakulu era ba managers omwami Jagwe Ronald Moyingo kamusabe ababuuzeeko ate tulabe engeri gyatujjukiza obulungi bwa SWICO kutujjukiza bujjukiza kuba yo SWICO ebaddewo yaliwo weeri era eribaawo sebo nsaba buze kubatwala abatuuliriza. Yes, abasebo ne bannyabo nsanyuse okubeerako wano amannya gange nga bwe babagambye nze Jagwe Ronald Moyingo nga ndi muko w'embuga neddira musu era nga nkola n'ekitongole kya Statewide Insurance Company SWICO era tuusa obubaka oba essajju okuva ewa bakama bange naddala mwami Kiwanuka JW yes executive director era n'abalala bonna okuva mu Statewide Insurance Company. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ngambye SWICO yaliwo weeri era eribeerawo SWICO yaliwo weeri ebaddewo emyaka egisukka 4 tutambuzaana mugumu. Tewali insurance company ndowooza ng'oggyeko Nick naye SWICO ye yaffe ey'obwannannyini yokka ekyasurvivinze endala zonna emiyaga gigitutte naye Statewide Insurance Company eyatandikibwa mwami Kiwanuka wamu ne mwami Sebaana ne bannaabwe tukyaliwo tukyaweereza era twongera obakakasa nti tulina mmwe ndowooza emiramwa mizeemu giraba era tuli wamu naffe. Ng'akalowoozo sebo kiki ekiyambye ennyo SWICO okuyimirirawo nga teyuga tesagaasagana ebintu bingi bitandika naye ne bisigala mu byafaayo oli mutuufu ne bisigala tutandika kuyitawo mannya naye nga bw'omagamba n'ekiyisawo tokiraba nti esokoona nti ku biwologo. Nze mu myaka egyange emitono nnyo gye nkoledde Statewide njagala osooka okwebaza bakama bange abaatandika kampani eno abafuna okwolesebwa mukulu Sebaana mwami Kiwanuka ne banne. A good foundation always editamininga nnyo survival y'ekitongole omusingi ogwo ogwatandikibwa era abamanyi nti headquarters zaffe ziri ku plot 1 Bombo Road awatandikirwa buli omu amanyiwo so omusingi ogwateekebwawo oba gwatandikirwa bakama baffe gwe gusingidde ddala okutuyamba era nyongera okusaba Katonda agira tubaweera obulamu naddala mwami Kiwanuka bagira babeerawo naffe tusobole okwongerayo because tugenda kukolera ddala okumakinga sure nti company etambula naye nga bw'obuuziza omusingi foundation eyo ebeera nkulu nnyo and of course engeri bakama bamwe gye babakwatamu because singa baba tebakikutte bulungi nga bw'ogambye ne first birthday basobola okuba nga tebagifunye olw'okuba nti management ebeera nnungi leadership ebeera nnungi abakozi babeera ebo okukola n'obwesimbu era naffe bwe tukoleramu n'obwesimbu era byemunja bukoonako bina obweyolekera juzi naddala ewaffe ebuddu eyo naye kale kaakati mu byonna ssebo omukulu Moyingo Jagwe omuliro nga gufuuse omuliro gufuuse omuliro naddala mu masomero kozi kye muyita fire and burglary tugiyita fire and special perils naye etambulirako burglary because omuliro guno tegukwata abo bokka naye waliwo n'abali mu business singa gukwata business kiba kitegeeza nti omuntu agenda fiirwa ebintu bye ate oba basobola n'okubba because omuliro gusobola okukwata oba ababbi basobola okuyingira so police ezizino ebbiri zitambulira wamu so mu masomero tugalabye mangi kiri Masaka kiyitirivu ebuddu tusooka okukungubagira wamu n'abo abaali Kasana school abafuna omuliro abaana abafiirwamu ebintu ebyafiirwa tusobola okuzaawo ebintu ebyonoonese naye tetusobola kuzaawo bulamu so tunyolamu n'abo bonna naye n'abaana so amasomero mangi ga insurance era agasinga gonna gali mu Statewide Insurance Company betusasuddeko mubawulidde mubalabye
naye omuliro masomero mungi, omuliro mu business mungi, ewaka mungi, so solution yo keriwo ne mu bidduka yakumakinga sure nti ogenda mu insurance and the insurance company eriwo gye tutegeera eyaffe eya statewide insurance company. Yes. Kakati enteekateeka kw'ekyeva etya SWICO awo ekikola etya atulaba n'atuwuliriza kuba manyi Terefayina buli kiseera abantu baga tugende ku yabeene etuleetere ensonga teyanziza nga sinna kuddamu kibuuzo ekyo njagala okuleeta n'obubaka ovudde mu SWICO eri abasoga ensonga ey'okulu embaga ya mwene naffe twataddemu ebyaffe because tulinayo branch embaga ya mwene bannange abasoga tuli wamu nammwe era twongera obubakakaza nti tujja kubeerayo obubaka bwaffe bwatuuse era katutambulire wamu. Gambuuze embaga tebagiteeka mu insurance buli kimbasobola okinswalinga naye nembaga insurance ya kiseera bakanso bakimanyi nti singa yagwawo obuzibu wano ne wali ebintu bingi ebinswalingibwa naye nekyo kisobola oteekebwako mu insurance. Kibuuzo kikulu abakulu kansobire nti bakirabye baba beetaaga cover eyo ebeera ya short time basobola okujja netwogera nabo netubakolerayo ka package akakaveringira ekintu ekyo. Njukireyo omutanda eyaliwo kwolwo nali ndowooza nkyalina mu primary yatambula bulungi nnyo ndi sure abaaliwo bayinza okugamba nti yaliko mu insurance emmotoka ezitambuza abantu zirina okuba insurance obuzibu bwonna busobola okugwawo ebintu bingi tulina kye tuyita public liability tenti eyinza okugwa negwira abantu ne bakusuubira God forbid ne bakusuubira twabirabako ebyagwa erugogo wano ku lwa kamiliyoni ebisinga byali insured era bajja ne bafuna kye bafunye kalowoozo kakulu nnyo sebo tweyanziza era kankanotinge ngenda kwogerako ne bakanso batunnyonnyole. Fire and burglary fenga bwe tukimanyi mu lulimi olwaffe ffe bannayuganda omuntu yeeyunga atya ku insurance eyo ey'omuliro n'ebyo olulimi lwamme olwo omuntu yenna ayina ekintu asobola okuyingira mu insurance. Ekintu kyetutegeeza nti kirina value in terms of money osobola okinswaringa okuviira ddala ku motoka ku kizimbe ku bintu byonna ewakaawo under what we call domestic package because it includes fire oba ebintu byonna gwe kikyo ky'olina for as long as there is value for it. Aba business yajja n'akugamba nti nze njagala insurance ng'egenda coveringa business yange muliro oba bubbi oba amasomero ajja n'akugamba nti nze essomero lyange nditutte mu banka naye bansabye kye bayita collateral security. Collateral security eyo bank terina kintu kyetwala nga tekiri insured because singa obuzibu bugwawo baddukira mu insurance. So ekintu kyonna ky'oba oyina nga kirina value can be insured because tomanyi ddi buzibu buno bwe bunaagwawo. Of recent mbadde mulaba amawulire statewide ndowooza omwaka guno byekyasinza okusasula sente empitirivu in terms of a claim emasake wammwe ambiance kiri ku record ewakiyimba twamusasula akawumbi kamu mu miliyoni 6 n'obugwamu. Lwaki? Olw'okuba disco eyali oba disco enene yasooke eyatandikibwawo emasaka yakwata omuliro amasanyalaze omuliro gusobola okuva ku kintu kyonna. It can be malicious damage abatakwagaliza bayinza okukumako omuliro gusobola okuva ku masanyalaze agaffe tugalaba enkuba olutonya nga gavaako omuliro gusobola okuva ku kintu kyonna oba sigiri oba negligence oba sigala bafuyi basegereti abo so gusobola okuva ku bintu bingi. Wawo oyinza okuddukira mu statewide n'ofuna police ya fire yensonga lwaki ye olw'okuba yali mugumu nti yes fine amasanyalaze gokyeza ebintu byange byobadolako n'amaaso naye musajja ng'omuganda yali mugumu naga kasita nalina statewide insurance company era naffe twamusasula era n'abeera happy nsubira abantu bakiraba era ndowooza ali mu kuzzaawo era naye mugoberera okulaba nti omusajja twamuwadde akasente naye ebintu abizzaawo oba akoze statewide yemu ku company erina amatabi ndowooza mu ggwanga lyonna awasinga era tulina amatabi e Masaka tulina ettabi lyaffe e Masaka tulina ettabi e Mbarara buli ayitawo agamba bannange kye mwatukoledde kiŋŋamba okusasula obusasuzi omuntu oyo insurance SWICO emusasudde eri ebadde kirabu kifo kidigidirwamu
mu mateeka ate naga azire mbyuma by'emmwanyi sijja kudda ebyo mutunula yeeyo oba musasudde ffe tuba tusasudde tetutunulayo obadda mu byuna byamaanyi oba zitadde walala naye kyensuubira ku musajja mwami Kiyimba nga bwe mumanyiriza kiraabu ye ajagala n'omutima gumu oba because yekoze endowooza bizinesi ze zonna era abaliyo batugamba kiraabu etambula bwe twali tetunnasasula byali tebitambula naye kati etambula era nsuubira ndowooza mu Desemba abanaabeerayo bajja kubanga bakiraba era lijja kuba nti essanyu yes insurance eyaffe eya Uganda yatusasudde nezaawo ffe tetuzzaawo kyonna naye tucontributinga ku ekyo kyoba oli yambuuza ekibuuzo nti n'oyo gwe mwawa akawumbi plus yasasula ssente mmeka insurance yemu ku bintu ebisinga okuba cheap lwakuba abantu tebaagala kubuuza oba tebamanyi oli abuuza nagamba oyo alabika ali asasula obuwumbi bubiri nedda osobola okusasula essente entono ezijja ku ekyo ky'oba insuring for example poliisi eyo eya mukulu Kiyimba yali esasula miliyoni 7 omwaka obadde naye emyaka 10 ogenda okiwala mu myaka 10 aba yakakusasula oba abadde acontributinga miliyoni 7 naye musasudde kawombo n'olwokuba ali mu SWICO ate SWICO ennene ate tweyama nti ne SWICO eyina ba partners baayo ba reinsurers baayo abagisupport betukola nabo kitubeerera kyangu nnyo okuzaawo omuntu so n'abo eri abantu abalala bonna ekintu kyo kyonna ky'oyina tusaba enamba ziri okwo otukubira ntono otunyonyola tewali poliisi gye tasobola kuwa buli kimu kisobola okuba nga kiri insured emmotoka nga bwe nkunyonyodde otukubira bukubizi ne tukunyonyola ne tukubuulira nti kino ate poliisi eyo tekoma ku muliro gwokka singa amataba gayita singa amazzi gayita mu kizimbe kyo singa ekisenge kiba kitomeddwa emmotoka endala ekintu kyonna ekidamejingiddwa your property kanulya be insured nga ffe tuyingirawo. Oli ku BBS Terefayina ndi n'omukulu wano Jagwe Ronald omu ku bakitunzi abakulu era manager mu SWICO statewide insurance company wano ku Bombo Road plot ye Bombo Road si watandikire wamu je bayita plot wane era watandikira abalala ne bagoberera paka guru okweyongerayo ne Sudan yonna mukulu Jagwe sebo fire and bagira lo kyogeddeko bwe twogera insurance ku bonds Fulimi lwa bondi tumanyirwa mmotoka genda mu bondi muluka jigula mu bondi musuku mutegeeza ki neyanziza sebo nga bwe nagambye SWICO nti nene tuyina policies nyingi tetukola ku fire zokka bonds zino tuli mu season eya abatunzi b'emmotoka oba URA abantu abayina bonds ezo mulaba eza customs bond ne warehouses zemulaba zino kubanga zina insurance URA ezisaba insurance mwaka ku mwaka nti ebintu ebirimu singa biba byononese basasula ebintu by'abandi n'ebitambulibwako tuyina kye tuyita regional customs bond RCTG customs bond ezibeera zonna statewide insurance company nga SWICO tuziyina era nkubiriza bannange bannyini bonds warehouses zonna zemuyina covers tuziyina tuzigaba ffe tusinga okukola bonds wano e Kampala e Uganda because abantu bonna abali wano baagala nnyo okukozesa oyo gwe bamanyi gwe beesiga gwe baludde nabo so bonds ezo eyaliwo alibeerawo nti bw'otuuka mu URA ebakubuuza pozi ntaye yaffe ekolebwa abantu so bonds ezo zonna tuzikola era eno season because abantu nga tebannakuwa renewal ya license eya bond olina okuba nga olina insurance cover nga bwe nkugambye banka size ezokka esaba insurance nine government emaking sure nti ne bwe batennawa mulimu eri contractor oyina okuba nga olina insurance Gambuuze sebo kanukazebuzi government nayo eteeka ebintu ebya public mu insurance bulungi nnyo ekikulabira ku ng'olutindo oludde waffe wali yesebo katongo oyo yesebo bayinza okugamba nti SWICO olutindo tulukwasiza mbuuza simanyi government yaffe nja kuseka yemu kubayina okusooka okuinsuringa lwakuba ebiseera ebisinga tetera ku insuringa tuyina etteeka erya workmen's compensation nti buli mukozesa yenna nga bwe tuyina aba BBS wano nti abakozi mwenna muli ku cover era cover ffe tugiyina ne government kigikakakatako okumakinga sure nti abakozi baayo bali mu insurance n'olowooza abasinga ba insuringa teba insuringa because bakitwaliraawo naye tuyina workmen's compensation it's compulsory tobaatulidde mbabuulidde mazima era ebyo ebitongole bya gavumenti ebiina cover byo naddala organizations tuyina organizations nyingi zo ziina cover era obuzibu bugwawo basasulwa kyovola nti moloka ya gavumenti mpya
egwa kwa accident niye nebeera nga teri nakava ne bagiparkinga ne bagola endala ate kintu kitono nnyo naye tuyina ebitongole ebinene ebyamaanyi byani bikesisi byetwinshuaringa bya RA byani bali insured era emuluka olufuna akazibu basasulwa ekintu ekitambula so singa ne gavumenti yaffe mu kuyisa amateeka gano egezaako nayo okuimplementinga I think ejja kuba eyambye nnyo because kiba kiyambira ddala emirimu okusigala nga gitambula kati ng'emmeeri zaffe n'ebidyeri emmeeri n'ebidyeri it is a must naye bw'obajja tujjogerako bwogezi abamu ebisinga babyogerako naye tebabikola naye emmeeri ze zimu nja kuwa scenario ya Brevard kuba wano ndabyewo marine ngenda kutuukako nja kuwa example ya Brevard tuyina kye tuyita marine hall marine hall ye coveringa ebidyeri n'abantu baakwo nti ekidyeri nga tekinnatambuza muntu kirina okuba nga kirina cover katali nga singa omuntu afiirako emyaka emabega 2-3 nja tujjukira ekinankani ekidyeri awo ekyagwa mu nnyanja nekimira abantu singa abantu abamu baba sharp basobola okukuba gavumenti mu mbuga era nesasula sente nyingi naye singa gavumenti eba eteekinze on policy endowooza mukiraba ku screen emmeeri eyo okutambulirako ebintu byamaguzi eby'abantu okutambulirako ki singa ababbi betuyita ba pirates baginyaga ebintu bigwa amazzi gwe bw'obeera ng'olina insurance cover buli kimu kibeera catered for yesebo weewaawo yongera Marine eno yongera ogigaziyeeko nzijukira naliko wano emabega nembakakasa nembagamba Marine kitegeeza amazzi ntambula ya ku mazzi nembagamba nti gavumenti yaffe yayisa etteeka nti omwaka guno okuvanga John nga lumu bayina okumakinga sure nti buli munna business ayina ebyamaguzi ayina okumakinga sure nti ebintu byonna biri catered etteeka lyayise nti okuvanga October buli muntu oba buli wa business agula ebintu okuva ebweru oba kyetuyita importer ayina okumakinga sure nti insurance cover ey'ebintu ebyo ebyamaguzi na buli kimu agijja mu Uganda muno babadde bulijjo bagisasula kuva bweru nga bagisasula oli abigula China n'agisasulira China abigula Dubai n'agisasulira Dubai naye kati kibakakatako okumakinga sure nti bagifuna okuva mu Uganda okuva mu local insurance company nga statewide insurance company so uli bw'abanga alina ebintu ebyamaguzi byagula byagenza okula bya importinze insurance policy era kati yuara ejimposing nti buli ajja okugula ebintu bye alina okumakinga sure nti agina fenga tugikuwa certificate nga tugiwa otuwabu ebintu byo biriko sente biri valued at how much fenga tubiteekako insurance buli kimu nga kitambula nga kigenda mu maaso mu dakiika zino ezibulayo nga 3 jjukiza bannayuganda mu district gyemuli ezenjawulo oba regions nze butalimala okuba eri Uganda yonna naye koonaku yes sebo neyanziza nga bwe nkugambye ffe statewide insurance company tetusosola tuli buli wamu tuli mu regions zonna nti bw'okwata oluguudo mu east ojja tusanga e Kampala direct wetutandikira otusange Mukono otusange Iganga otusange Jinja otusange Mbale otusange Tororo otusange Esoroti. That is the Eastern region. Yes. Betukwata mu Western region. Statewide insurance company ojagisange e Masaka mu Buddu, weyongere Mbarara, ogisange e Kabale, ogisange Kisoro, ogisange e Shaka, ogisange e Masindi, ogisange Hoima. Olwo nkomawo netoloola nkomawo nempita eggulu mpisa Arua mpisa Soroti. All those are regions zetuteekamu era tulaga nti eno service si abanna ba Kampala mukka wabula tujuwa buli muntu era buli region tumakinga sure tuyina amatabi agasukka mu 35 mu regions naye buli wamu tumakinga sure nti kwetuli ku border areas wonna wetuli okuba servicinga genda bugenzi in any of our branches oba agencies otubulire fe tujja kubanga tusobola okukuwa service jobo oyagala abali ebweru wa Uganda ne wala emikutu gyammwe emikutu ndowooza bajja kugiteekako kaawo naye tuli ku website www.swico.co.ug tuli ku Twitter tuli tulina WhatsApp number tuli ku LinkedIn mikutu jonna eja social media tumakinga sure tuli because n'abatambula ebweru tufuna nnyo abantu abatambula ng'ayagala okufuna travel insurance contacting ne tumakinga sure nti tumuwa insurance policy eyaffe. Kakati mu ddakiika emuyinza okuba nnyina kye neerabidde nsaba mu ddakiika emu kitundu owumbe ensonga za SWICO gye ŋŋamba nti yaliwo
weeri era terivaawo. Yes, bwebale nnyo. Nga bwe mba nnyonnyodde statewide, we are a general insurance company and we offer all general insurance covers z'oba oyagala. Enamba zaffe zitambula kweziri awo omuntu asobola okutukubirako. Policies tuyina nnyingi, buli kaseera tuba tuvumbula ekipya. So nandyagadde nnyo okwebaza banks ezo ezitusupportinze ennyo under what we call bank assurance. Tuyina businesses nnyingi etufuna mu bank assurance. Gwali mu banka bw'ogendayo ng'oyagala okufuna loan ne bakuwa form okujjuza. Form kubeerako insurance companies nnyingi. Gwe tiikinga butiikinzi SWICO ojja kubanga oli sure nti police eyo aba statewide insurance company bajja kugikuwa. So sanjagala nga sinavaako nandyagadde okutumirayo abantu babiri. Omu ye mukulu Derek Serunjoji. Derek Serunjoji mukungu wa Kabaka wanaakola mu Nkuluze. Oyo ye best man wange. Olwaleero mazaalibwa gwe mukulu Derek Serunjoji kwagaliza amazaalibwa amalungi n'okuweereza Ssaabasajja obulungi wamu n'aba insuring and statewide insurance company ne bakama bange mukulu Joseph wa William Chwanuka n'abalala twongera okubakakasa mbawa obugumu ne bakozi bannange of course ku Shore House ne Matabi gonna service egenda maaso era tukyali bagumu era mulinde bingi bye tubategekedde. Yes, leero apofia gwelabidde. Oyo yo mbadde ndi sure bawandyagadde nnyo muwulira apofia nalunga kutumira na buli omu mwebale nnyo okutukuuma era tujja kwongera maaso n'okubawa service eno. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne mwenemu nga 18. Yes, Father Statewide naffe tujja kubeerawo wamu nammwe. Amina. Yes. Omukulu Jagwe Ronald Muyengo okuva mu SWICO kamusiibulire wano. Ensonga za SWICO, ensonga za insurance tuzitegedde bulungi. Kube namba z'essimu ezo. Todda mu kuga nti omusajja yagambye bw'ati kube namba z'essimu ezo. Oyogere naye mu bwerufu mu bugazi omanye ebisingawo. Yes, enamba yange. Mukirize wangi? Enamba yange nandigibawadde. Enamba eyange gy'osobola okuba nze ng'akulira abakitunzi. Tulina namba nnyingi naye osobola okunkubira ku budde bwonna essaawa yonna n'oba ofunye accident eri 0752 32 87 59 0752 32 87 59 oba ne ku MTN same number 0772 32 87 59. Amen. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sijja kusukako wano mwekumire ku Terefayina kamufulumya omukulu wona amasengere ate enkomawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.